Mr. Swaza ekibozibozi. Anti gwa kibozibozi. Nina oluyimba osinzire buvanjuba kabakute buvanjuba yekwe katonda yekwe wewe kakatonda kino ekitiibwa kyekufa. Family msiri mtya wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ale nsikiriza endala mukama waffe yeebazibwe. Amba weeko ku kibozibozi kyange ekirala nange. Nange omwami wange oli gwe nabanyumizaako omwagalwa teyagalanga nyabo nga tulimbwa na mukira tiri ata munne olabye embwa omanya omukira gugivaako emabega naye nga tetuli baavu nga tuli balwadde kati epati gye mbanyumiriza nga tukyali baavu ddala. Nange nga tuba tugenze eggaba ku beach nga gayankwana nga nva mu biyiko anzijanyumiza ku mwagalwa nemugamba oli omusajja omulaba ani ankwanye nangamba nti anjagala nnyo nangamba mwesimu yange nze njimumye nangamba kamulengere namwayo oli wali n'atambula n'agenda n'amwetegereza bungi n'akomawo nangamba oli kisiru omusajja avuga emmotoka ya bbeeyi genda omuwe essimu tumubbe ate nina okuba nga ndi mwannyoko kamisozi mo nga ngenda amanyi okwesooka omuntu ng'asoosemu ekyangirako nga ngenda neefula ayita waddayo mu kigo omusajja yali yansiimye dda ng'akomawo yadde ogwokubiri nga mmuwe ennamba nga ndi ne brother wange oli ne muko omusajja ng'ajja nga sasula twali tulidde ebyennyanja ne sooda omukolo lwaki tabisasula nga lwaki tanyumyamu ne muko anyinaza nti mbadde muleeseeko out abadde n'ebirowoozo nenga akamuleeteko out omusazi nimu nga ntandika kukuula musajja musajja nno mukuulira ku ssimu ate banzikiriza okugenda omumiitinga naye nga zemmukudde ze tufumbamu emmere zemmukudde ze tulya lwampa mmeka nno ebyo ebiseera mutwalo gumu kitundu wamisozi mu olwava omusajja neyeekyanga nga takyampa ssente ze n'essimu yange nga takyagikwata oyo ne mmufaako kati muneewe twali tusula abula omwami ono bwanaawulira ennankani eno bwe banaagiwulira n'ekitundu sigenda nakyogera kubeera mmanyi bagenda wulira abaabimanya baali bangi. Munange omwami ankwana yali musajja mukulu nga yazimba amaka ge mu kyalo ewuwe kati nga ku nju kwe tusula yapangisaako omuzigo gwe waatuukira n'agenda mu mirimu gye kati nga bw'ava safaali ze ng'atuukira awo nga wasimbula n'agenda mu kyalo naye nga luusi ne mukazi wajja waawo naye nga bali abantu banzaala nga bw'otunulira omukyala ddala maama wange nga bw'otunulira omwami ddala nzaalira ddala amisozi mungu omwami tankwana omwami bwe yankwananga sijja olugambo lwange ate ali mulaavu nanyumiza omwagalwa amisozi mo bwe nanyumiza omwagalwa nange angamba atawoloba tukikule ekyo ekisajja ekikulu ebisajja nga tubyeweweza ekyo ekisajja ekikulu anti kikulaba oyina akabiina kati kifa n'otunulira ekisajja ekikulu ekyo kunze kinkwana tukikuule kunze tukikuule nti kale bannanga omusajja mwamisozi mu abasajja abakulu kituufu balabika bagaba mwamisozi mu twalya ssente z'omusajja okutuuka ku extent ng'omusajja yatusasulira ennyumba
ng'omusajja ye sente zampa zenkuŋŋaanya ne tuwalandira oli. Omwami wange leero agenze, leero tebikoze, yali mukinjaati nga bamukozesa baiveni baali bakyamukozesa. Leero agenze, ennyama yapunguuse, mwavuddemu kiro mukama we zaataamubaze. Jjukira ennyama buli lwetonnye omusaayi esala kiro. Baba bagikubalidde nga buli kagumba akagiriko bakabaze, oba kagudde wabbali baba baakabaze. Bino bakasitoma nnyongeza essavu, bannange abagula ennyama mubalirire abaana abo abakozesebwa. Ne bw'omusaba ssavu baba baali mubaze, ne bw'omusaba kigumba baba baakimubaze, nga zo kiro omugagga yazipimye ku minzaani ze ziina ova mu nnyama ye, ze sente zaayagala. Kyokka buli kiro omukozi agiinako nnusu 100. Buli kiro omukozi aba agiinako nnusu 100. Pozi kati nga byakyukamu nga baweze 2. Ne by then ng'omukozi kiro agiinako nnusu 100. Nga bwe bakuleetera kiro 10 gwe mutwalo gwo gumu. Kiro 10 ze mitwalo gyo 10. Naye nga kiro 10 ojja zitema ku Krismasi pozi na ku Yidi. Ate ng'oluusi ogitema neekusala ne ziddamu mu nsawo y'omugagga. Ozibikira bituli enkyo asobole okuwa omulimu. Kati gwe mulimu omwami wange gwe yakolanga. N'adda n'emyera, ne mufumba emyera. Omanyi okutokosa omunwe? Ng'olumujja wange yansuulira obwana bwe yategeera ng'omusajja yawasizza obwana n'abunsuulira. N'otokosa omunwe. Mwali mulidde ku Chwada? Ye wano Chwada bamumanyi. Anyumiza mwakoowa. Ffe twalya ku Chwada. Chwada gwe njogerako ke kawunga ngamba kana akamuwogo. Chwada nga taliiko nva. Ne mumunyola ne mumugoya. Banamanda ngamba balonderedde banneiba bwe basuula evvu. Bayiwa evvu gwe n'olondawo amanda. Oli ku bufumba ofumba. Bafumba ffe. Temutuzannyirako. N'ogoya Chwada. N'owa abaana n'obawerako ekikopo ky'amazzi. Ngamba gano amazzi agaliko amajaani omutali sukaali nga gookya. Ne balya. Naawe n'olya. N'olinda omukulu gye yagenza otetenkanya oluusi n'adda n'obwera. Kati n'omuwaatirako ye engeri gy'abatannalya. Obusigaddewo n'obuwa abaana naye n'omuwa naye ng'obuyiyeemu obusuddemu katungulu na nnyaanya. Naye ng'ekikwewuunyisa ku mwagalo oli lwazifunya ate okutwala ku biici, lwazikutte oba Kulisimasi oba Yidi oba lunaku nga lumulamidde nga nina okugenda eggaba okulya ekyennyanja. Era avugira budduke. Ng'era tufumbira bulungi nnyo abaana baffe, ne mmala obbafumbira ne mbagabula ne mbasindika ewa neiba ne tuleega ku kyennyanja. Nze nina n'enkovu ku ntumbwe ennene ennyo, boda ye yatwokya nga tuva ku biici. N'enjokya okugulu konna n'enneenya. Eyo nno nandaza nti olugambo luno kyokka eddakiika zinzigwako. Munnange mwami Sose ng'omusajja ankwana, ng'omusajja atandika kumpa sente zampa. Naye nga zampa nzigamba omusajja ng'atereka mpaako 2, tereka 3. Musajja nga mpa sente nnyingi, mitwalo 5. Yali agimmanyi kye gyali gitegeeza mu bulamu bwaffe. Mpaako 2, tereka 3, kati ku makya bwakeera n'akuwaako 5 zaleka akameeza. Azisaba ggulimu ku makya ne yeefuula abalekeddeko 5 ez'akameeza, ogumu ekitundu n'agenda nagwo gumubeeremu. Kati ogwo omusajja atunga akekkereza, ogenda n'enkya abalekeddeko 5 gwe n'omanyi atuula ku ziri. Abuzaabuza maka gayimirirewo. Munnange omusajja nno twatambulira ddala emyezi gyali 4. Naye ng'omusajja tanzikiriza yadde eddakiika miitingi omugagga atuwa ssente. Omusajja naye ng'akooye okwogerera ku biyigo nga nnumba ku kiyigo bwe tunyumiza akamango ekyo ekyamango omwami nakimukisa si kimunyega nti ku kiyigo tunyumya. Era ye ng'amanyi omusajja tunyumiza ku kasimu.
nze amanya gange nze Aisha Najjemba edduuka lyange eriko Aisha Furniture wone entebe embi mujje mumpagire mujje mu Aisha Furniture ogule furniture aliko garanti nga b'emyaka 4 nzo neebuuzaako ku kya furniture kyonna tebe kabada kitanda kameza buli furniture yenna buli mwezi oyinza ogamba nja kuleeta emitwalo 2 nga nze bwe kkubira lisiiti bwe njikuweereza buweereza ku mobile money wasobola okusasula entebe naye nga temumenya alinga afunyeyo obwereere buli mwezi ne waleetako 10 oba ku dining nako n'aleetako 10 n'agamba ne ku kitanda 10 ne ku kameeza 10 ofuna ebintu mu nnyumba nga tomenyese amazima getukulembeza era neebuuzaako no nga maama kati nze ndi mu nju mpangise ntwale entebe ki waliwo kkale ezinyumira ebifaananyi nyina entebe ze nkugamba nti eno egenda kubuka eno tegenda kubuko eno egenda mu ddiiro eririmu abaana eno tegenda mu ddiiro lirimu baana ne nkugamba eno mu muzigo ejyamu eno tejyamu eno ejja kuwangala bweti bw'oba oyagala y'amalidaadi eno bweti bw'oba oyagala yabuwangazi bweti ekirala buli lwokoowa entebe nga njikuguziza gikomyewo topinga otwala endala ne bw'obaka ng'olina entebe gy'okooyi namba yange ey'essimu eyo kweri ebeerako 24 hours tevaako eri 0705 kagamu 904 kanjiddemu 0705 kagamu 904 nze kennyini nze nkwata essimu eyo mumpeereze WhatsApp mbaweereze ebifaananyi emyange enzigi buli furniture yenna muyina okuggyako kofini. Nayina akamapeesa kange mwami Sozi kakati omwami nga yali agenda bali bagenda gattibwa ne mukyala we mu kyalo kati bwe baali bagenda okugattibwa omusajja ndowooza oba yalowooza nja kunyiiga omusajja n'ambalira emitwalo 15 mwaka gwe njogerako 29 kale tuyingidde 29 n'ambalira emitwalo 15 oba mugimanyi egy'ebiseera ebyo n'agimbalira emitwalo 15 era ku egyo emitwalo 15 twagulako ku kapeti mu nnyumba ne tugulako ne wuufa ne tushopingako n'emmere awaka ne tugulako wuufa n'otandika owulirizanga omuziki gamba music Mwami Sozi nga munnange mbeera mu bufumbo bwe butyo nanyumirwanga munnange ate nze nanyumirwanga kubanga omusajja nalinga mwagala batanga mwagala laavu y'omuyaaye enyuma Mwami Sozi abasajja abayaaye baba ne laavu teyali muyaaye kyoba ayina ebiviiri kyoba ki naye ebikolwa byeyakola mu kusembayo bannange byajjayo tukalaazize ne biraga obuyaaye bwe naye nga tebyaliwo wonna mu kusooka kati Mwami Sozi omwami we yava mu mbaga za mukazi we n'ampeereza ka message ku ssimu ng'ayagala miitingeko twogere era n'ambuuza sweet wanyize nakulengerako omwagalwa kakati message yalimu ng'omwami ayagala tikemaze embaga eno naawe ngenda kupanga nkuggyewaawo kufumye protein kuzimbire nembiraga omusajja kyokkoba nange obuto busiru nembimulaga Mwami Sozi kati omuzigo gw'omwami gwe gwali gusembayo eri kati ng'ayita wano ewaffe n'akola ki n'alyoka agenda kati bbawa ng'aba atudde mu mulyango amulaba ayitawo n'amulamusa ono n'amuddamu naye ng'amuddamu tayagala namugamba ye Haji nkugambye ntuno wasuza otya ssebo kugambye gye ndi wasuza otya malinge namwogera erinnya omwami n'akola ki n'atambula n'agenda kati omwami gwe kudda mu nnyina nga nenze mpulira nkoyo okulya ssente z'omusajja oyo omusajja agenda kutwala kati ngira bimesagi byatandise okuweereza Mwami Sozi enkeera bba wange yali mu mulyango kateni yali yakatimba ng'ali munda mwami lweki omwami oyo n'ayitawo Mwami Sozi omwami bwe yayitawo
bba wange yayogera ekigambo kino nkijjukira, yagamba naye sikakutulabirira musajja gonjooze nnyo ninga atali musajja. Kyeyava afubutuka namugamba gwe musajja gwerweje, gwe musajja gwe gundi, gwe musajja gwe lwaki onjagalira omukazi. Kati omusajja n'ayimirira yeekalakaase mu nkwagalira omukazi. Gwe musajja gwe lwaki ongamba bwoti ne bwoti ne bwoti, lwaki ongamba nti nkwagalira mukazi we. Bba wange yali mukinja akijjukira. Mwami Sozi omusajja yadduka mu nju n'ajjayo ejjambiya, yagoba mwami Lwejeeza, yagoba omusajja n'amugoba, ne beetooloola, ne bakkirira ekyalo, ne bakkirira mbandi awo ng'omusajja addamu afika kayingira ennyumba. Aba yakayingira ennyumba nga ne bba wange yakanyuga ejjambiya. Oluggi lwali lwandabirwamu eno waggulu nga wansi bbaati. Oluggi endabirwamu zonna ne ziyiika ku ttaka, zonna ne ziyiika ku ttaka. Mwami Sosolo zenju twazisigalako. Nandiroodi okwo wayitawo ennaku 2 n'aleeta chairman n'abapoliisi 2. N'agamba asaba tumuviire ku njuuze atuba nti myezi 2 ate tukole enfujjo ku njuuze. Mwami Sozi nga ngenda wa muganda wange nga n'abaana baleega ewa jjajjaabwe azaala kitaabwe, nga n'omusajja agenda asula ewa mukulu we. Eddya lisooka lisaanawo bwe lityo. Omwami addamu ng'apakasa nga tunoonya enju awalala. Kyekyo ekibuuziboozi kyange n'eddya ly'obwavu liraba odduke. Abakazi abafumbira mu bwavu bannange tubawe ranka, beetaaga okuweebwa ranka, bannange bababi. Omukazi afumbirwa mu bwavu mulaba odduke. Abakazi ab'edda nga bakazi be bafumbiranga mu bwavu obuyitirivu ennyo obutonya. Kati owakati ani gw'okyamanyiira ebyo? Mwami Sozi kyekibuuziboozi kyange. Naye nga tusiima nnyo mwenna abatuweereza ebibuuziboozi, love stories. Mwebale nnyo, I salute you. Mr. Sozi ekibuuziboozi. Anti gwa kibuuziboozi.